po jako akawuwo. Nga mu kiseera kino abantu abasinga okutwala omusaayi be bakyala abafanga bazaala kubanga bamaze okuzaala. Abantu b'omutanda mu luka gw'e Nakabugo mu ggombolola ya Mmyoka wa Kiso mu disitulikiti y'e Wakiso bakedde mu tawuni kanso y'Kirekabira wamu ne Nankuwadde okugaba omusaayi okutaasa ku bannayuganda abali mu bwetaavu era nga bano bakulembeddwamu Rima Tom Andrew akulira ebyobuyonjo mu Kireka annyonnyodde ku nteekateeka eno. Naddala nga ffe abali abakulembeze ba wansi ku kyalo wano tuba tulina okusitukiramu n'omulango gwa Ssaabasajja gw'aba akubye kubanga Ssaabasajja bw'ayogera kyayogedde kyonna kiba kitugasiza wamu ng'abantu ate ng'abali mu Buganda ate naddala kati ku kyalo kuno ssentebe waffe nga kiyamaanyi ate ye mutongole wa Kabaka kati embeera eyo tuba tulina okuwuliriza ddala eddoboozi lya Ssaabasajja erivudde waggulu. Akulira abavubuka Kireka Joel Omugenyi akalatidde abavubuka bane okwenyigira mu kugaba omusaayi naddala eri bannakazadde b'eggwanga. Njagala okunga abavubuka mwenna abali eyo lwa Buganda mujje tugaba omusaayi. Oba oli awo olunaku olumu omuntu wayinza okuba nga yali mu bwetaavu obw'omusaayi ate n'abanga ataasibwa. Kale nno kirungi nnyo okugaba omusaayi okutaasa abantu bangi. Sebuchu Isaac kansala akiikirira abantu b'Ekireka Nakabugo ggombolola ena asinzidde wano ne yennyamira olw'abakulembeze abalemesa enteekateeka nga zino mu bitundu byabwe. Waliwo abakulembeze bannaffe nga tebafuddeeyo era abamu kino badde bakivumirira naye ekyabusobola okukya nga mwana wo yalwadde jjajjaawo sengaawo naye nga ggwe omusaayi gwe gugenda omumugasa bangi babivumiridde naye ffe tukoze ekisoboka era tugabye omusaayi bulungi. Kansala akiikirira Nankuwadde ku ggombolola ya Mmyoka wa Kiso Kyanzi Ronald yeebazza nnyo Omutanda olw'okuvaayo entakera okukuuma abantu be nga balamu ng'ayita mu nteekateeka ez'ebyobulamu. Neebaza Ssaabasajja Kabaka okusobola okwenyigira mu bintu ebiyamba bannayuganda wamu n'ebiyamba abantu b'omu Buganda. Ssaabasajja Kabaka yavaayo mu kirwadde kya fistula era twakyenyigiramu nga tudduka emisinde. Ssaabasajja Kabaka yavaayo mu balwadde ba sikoseero era twabyenyigiramu. Ate yakuliddemu enteekateeka eno ey'okuŋŋaanya omusaayi Bakabulindi Mathias asinzidde wano n'ategeeza nga bwe kitasaanye kuguza muntu yenna musaayi era ono alambuludde ku biti by'abantu abeetaaga ennyo omusaayi. Naye nga tubakubiriza okwongera okugaba omusaayi era n'okubategeeza nti omusaayi tegugulwa ate era tegutundwa. N'olwekyo omuntu yenna akwatibwa ng'atunda omusaayi aba azizza gwa nnaggomola. Mujje mugabe omusaayi tuyambe bannaffe abali mu malwaliro ag'enjawulo abeetaaga omusaayi ng'abalwadde ba Nnalubiri, abalwadde ba kansa, aba akisidenti, abalongooseddwa, ab'obulwadde bwa mukenenya n'endwadde endala nnyingi eri abeetaaga omusaayi. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bamaama abatuzaala bavamu omusaayi mungi, abalala bafuna obubenje ku makubo, kale no nga bandyetaaza obuyambi. Gw'owulira otya ng'otaasiza omuntu ne uniti emu ey'omusaayi kiba kirungi ddala.